Wendi. Amina. Aha. Erinnya Lukanga Samuel. Mbiridde Kaboko Siyu. Ntumirako taata wange Ndamula Christopher ne mukyala we Nandawula Mary. Aba mama wo. Mama wange abanyangise. Anetumirako omukulu w'essomero Kamya Alfred ne deputy teacher. Anetumirako bagambe nti mukyalo kyantale kya Namukaaka. Era natuuse dda ndi kumpewo. Erinde kumpuliriza. Kale wamma musajja mukulu. Erinnya Sekyanzijjulamu okuva Masaka City Empugwe. Mbeera mu Kyokoola. Natuuse. Maama ne taata gye bali? Maama mukyala Rose Wanyana ali awo wabweru, taata Mwami Sempera Joseph. Mukyala Wanyana w'Enseenene yakuleeseeko werekedde. Kale tweyanzege. Erinnya nze Mawanda John Kenneth nviira ku Kitengesa Comprehensive naviiridde ku Mutala Buwunga awo Manga. Ntumirako maama wange Nambassador Ize ne taata wange Kibule Haman n'abayizi ba Kitengesa Comprehensive, Director, Deputy ne bannakyalo bannaye. Bagambe oli wendi natuuse era bagenda bakiikirira bulungi. Nabagenda bakiikirira bulungi. Bagee wadde ndi basajja bano naye nze mbalaba ajja basobola. Kale tweyanzege omulungi awuliriza abo be tugenda okutambula nabo mu nteekateeka eno ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda. Abayizi bali bana be batuguliddewo, mubawulidde bulungi nga beeyanjula era bategenda kutandika. Kaakati ntandika n'ennamba emu ebbaasa gye walonze yeeno, si ye? Kaakati ntandika naawe naye bano abayizi bano ojja kubeebaza wali nga tumaliriza bakuweereza entambula. Si bayizi, kuliko omusomesa mukulu Ssemukasa Uzairu, musomesa wa Luganda akuwadde entambula. Mwebaze. Omusomesa Nakachwa Alozia naye akuweereza entambula. Omusomesa Sande John akuweereza entambula. Essomero nga likulembedde omukulu w'essomero nalyo likuweereza entambula. Simanyi mukyala gundi yakyali mukulu w'essomero. Nedda ssebo yakyuka. Mwateekayo omulala. Kale tweyanzege. Nkututte n'ebibuuzo byo 5 ebisooka. Mukulu ani Lukanga? Sentongo muzzukulu wa Mugema. Si kyekikyo? Tweyanzege. Tugenze mu kwatula. Kyensoma gwe ng'otugamba tuwandiikibwa bwekitibwa oyatula nti ennyokota eno tamba bwebityo. Twatulira ekigambo nga bwe kiwandiikibwa Ssaabakabona. Sa eza Namansasaana. A eza Namansasaana. Ba. A. Ka. A. Pa. O eza Namansasaana. Eri ebadde nabba ate tibakironda kino ekyokwatula. Kale tuwandiikire kino Sentongo tofaayo. Bagamba esseseme erimu terikuziza ntula nzo, si kyekikyo? Wangaala. Wa. A eza Namansasaana. Ga. A. La. Medda Sentongo ekyo nakyo tukyakiganye. Katubiveeko ebyo tukatugende mu bisoko. Okwatula tewali era ajja kulonda n'ebibe tewali ajja kulonda. Kati wano tugenda ojja kulonda. Tugenze mu bisoko. Okusuula omuntu omukono kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza kuyamba muntu. Mu bubonero busatu lwakaawo. Kale tugenze ku kyokuna. Ate okubaamu engalo nakyo kisoko kitegeeza ki? Sebo kitegeeza omuntu okuba ng'alimu obubbi nga yeetoola. Kubaamu bubbi kwetoolatola Sentongo awo tutambule. Bakuwadde busatu. Ekyokutaano kino nakyo kisoko. Enswa egoba ennyonyi. Sebo ekyo kitegeeza kinyiize sebo. Ng'osoose Lukanga. Enswa egoba ennyonyi. Netukukyukira oyo abadde ali waggulu. Sekyanzi kwepanga. Naawe tukuwe. Nedda sebo ekyo kyekintu ekitasoboka. Fedde osanga oluswanga ate lwe lugoba ekinyonyi. Twala nnamba 2 wamu. Weewaawo.
Wenkutte namba 2 ye Lukanga. Yes sir. Ogirabye? Yes sir. Ayina obubaka bumusooka obusome. Weewaawo muganda wange Lukanga alina yitwe Grace ne Kasolo Timothy bakwagaliza buwanguzi. Ono agambye nti omukontanyi Lukanga Samuel abayizi cyber science. Katubagambe nti ekigambo ekituufu kye tukozesa wano mubbinkanyi. Tubayita babinkanyi. Bano bagaye munnaye basaba Katonda akukwatireko ne bassaako omukono head wa physics, head wa chemistry ne secretary wa cyber science. Abo nga be bannaluwemba ateekako waswa ono ndoza katusiime bakwagaliza buwanguzi. Ono agambye nti ye head wa department ya TD omukulu Serunjoji living ne Katusiime Jane assistant head bakwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba nti ye Wakyaya Elvis academic prefect akwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba nti ye Esther Nabagereka akwagaliza buwanguzi. Era Nabagereka Esther head prefect Kabwoko akwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba nti ye mukwano gwe Sefuya Regan akwagaliza buwanguzi. Byaruhanda oba Byaruhanga Gilbert akwagaliza buwanguzi. Ono n'agamba nti Chapel Minister Nabatanzi oteeka treasurer ono ye Jane ko ne minister obunyukuta bususse obuti simutegedde ate Saazi Charles Lukyamuzi Saazi Charles Lukyamuzi head patriotism club akwagaliza buwanguzi. Ono ye Lubega Mahadi naye akwagaliza buwanguzi. Ebibuuzo bino ani yabikulondedde? Wabyerondedde. Si gwe namba 2? Si yeeyo? Tugenze mu kwatula. Okuusa. Kane wu. Wa. Wu ezana wasana. Sane a. Bakuwe busatu. Niyanza nase. Obulebevu. Bane wu. Dane e. Ba ne wu. Bane e ogibuuse n'owandiika obulebevu. Ngadde obulebevu. Ekibuuzo namba 3 tugenze mu bisoko. Entamu y'okuvuunikibwa kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza kufa. Bakuwe busatu. Okuwera enkolokooto kisoko kitegeeza ki? Sebo okutiisatiisa muntu mu ngeri y'obusungu. Ekibuuzo kyo ekyokutaano. Okuba ebyoya by'enswa kisoko kitegeeza ki? Banga tebiriiwo abyampewo. Ali mu budde. Banga si bituufu. Wakayima ng'osoose Mawanda. Kubanga ekintu tekiriimu nsa tekiriimu nsa tekiriimu yadde. Obadde ogamba ki? Kulinga kumala biseera. Oli Muwanda gw'oba butabaamu nsa muli mugaso wakabonero kamu. Tweyanzeege ngenze wa mukulu ani? Sekyanzijjola muweddira nte. Si kyekikyo. Kale tugenze twatulira ekigambo kino. Agafuma. Ane gane a. Fane u. Mane a. Busatu. Ekyokubiri. Okuwanyisiganya. O ne ka ne u. Wane a. Na izana sana ne yi. Kati kino kikomyawo wano wazibadde ziwangaala ekyo tetukikuwadde. Tugenze ku bisoko.
Namba 3. Manyangwa nga lumonde w'omu kibanja kisoko kitegeeza ki? Manyangwa nga lumonde w'omu kibanja. Wakayima Mawanda. Okukola ebyambyono. Tewali. Kale. Bintu bitategeerekeka. Oyagala gezaako? Nedda sebo. Kino kintu kitatera kulabika. Ekitabe kwe gakyotasuubira kubaawo. Katugende mu maaso n'ekisoko ekirala. Okukola ng'enkuyege ekisoko kitegeeza ki? Kola na maanyi. Kola nnyo bakuwubonero 3. Ekyokutaano, okuseka akamwenyumwenyu embwa keeseka mu lumbe lw'ente. Kisoko. Kubanga ng'oli musanyufu ng'ate abalala bali mu nnaku. Okusekera mu nnaku y'abalala. Oli mu kusomesa sekyanzi. Abawuliriza basoma. Abo baba tebasomye Wakayima. Mawanda. Gumaza. Tesomesa. Kyakyanca mu nnaku ya munno. N'olira kyeyayogedde. Ate kyange kituufu mu. Ekikyo kituufu. Sekyanzi ojja kukozesa. Naye bwenna tetugenda kubawa. Kino ekisoko kitegeeza ye muntu okufuna essanyu ery'empola. Wali ofunyeko ku ssanyu naye nga toliraga. Kusunda ssanyu lya mu mpola ng'ofa mu ly'essanyu owulira ng'edda bwe baakugambanga nti enkya tujja kugenda e Kampala kati bano baddaniya batagendanga Kampala. Weebale nnyo otegedde. Kwe kuseka akamwenyumwenyu embwa keeseka mu lumbe lw'ente. Kale kaakati nga nnamba 4 bwe weetegeka mukulu Mawanda katusooke tukuyisizeewo obubaka buno. Ono ye Kenny akwagaliza Mikisa Myerere akuweereza transport. N'agamba ffe aba Maniyu Maniyu naye kyayogera mu bantu. Obbi ne Ogi Senior 6 mwaka guwedde. Mathias Bizehati Kasemiro Meyino bakwagaliza buwanguzi Mukama Katonda wa. Kale nze n'abano bahawula ne aliho gift nabo bakwagaliza buwanguzi bakuweereza entambula. Maria Agnes Kirabo naye akwagaliza buwanguzi wakutengesa comprehensive. Nze Nakiganda Mary Sandra ne Naalinya Abiba nabo bakwagaliza buwanguzi basiniya yakuna kitengesa comprehensive. Obadde ki? Bike ojja kufa. Divine Suzy Juveta Prose Mary nabo bakwagaliza buwanguzi. Tulinawo wano gwe weebaze obuwanguzi buno buliko nno n'ensimbi mpitirivu. Muzzukulu wa Muteesaasire Buteesaasire Butambula eweddirango. Omuzirango ono Nagiri Nyanjera yabukuweereza ate era n'akabbiro k'empologomango. Si kyekikyo akwagaliza buwanguzi Shamira Sophie ne Habiba Sini eyokuna Mawanda entambula yiyo totuswaza Spice Rita asabira ne class Spice Rita linnya lirimu eryo abaana abawala banna. Asabira classmate we Mawanda John Kennedy ng'ayita munyaffe Bikira Maria Kale. Mire omuyizi wa Siri eyokuna Mawanda entambula yiyo naye tonswaza. Nono n'agamba nti ye Helen Lauba ne Topista bakusabira basabira classmate waabwe Mawanda babavubuka tubatya. Bayizi banna abasiniya eyokuna omuli Nanduga Swabula Omuzirango n'abalala bangi nnyo bakuweereza entambula nti tobaswaza. Ono akuyewo n'ekifaananyi kya Sapuli n'ebikolwa byonna ku ebiri ngeri gye muli mwezi gwa Sapuli agade erina Lulesi Flavia wakitengesa comprehensive agaye Mawanda tonswaza. Najjuko Irene Sini ey'omukaaga agaye Mawanda gwe wekka n'obwo bumale. Weewaawo ono agambye nti ye Kibuule Pius Pedro Junior ne Mugenyi Davis bagambye nti Mawanda munnange Saalongo balage nti osobola Mawanda Saalongo. Awo n'agambye nti ye Ssebuguzi Emmanuel omukulembeze owa Kitengesa Comprehensive SS era nga ye class monitor wa Sini eyokuna.
kaakati munnange Mawanda John Kennedy bakusabira buwanguzi bwokka. Ono agambye nti munnaffe John Kennedy tukwagaliza buwanguzi. Abo ye Maggie, Judith, Marion, Peter, Eve, Daphne ne Fortunate abasiniya ey'omukaaga bakwagaliza buwanguzi. Ono agambye nti munnange ffe aba Lian family Mawanda Kennedy tukwagaliza buwanguzi. Mawanda mutwale gwe nnamba 4. Bino si bye ebibuuzo byo weenywezezza. Tugenda mu kwatula. Okusiiwa. O ka u sa iye ezalina amasasana wane a bakuwe busatu. Kyambalango. Ka kya ka ya tolonzeewo. Tugenze mu bisoko. Okusenya ku mmere kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza okubikkirira ekintu. Okyali mu budde bwo. Kitegeeza okubikkirira oba wakayima so kyanzi mwana otubakkiriza. Okusenya ku mmere kitegeeza kulyako katono. Bakuwa akabonero. Naye ate ekiteme nkejje. Ekibuuzo kyo nnamba 4. Okwesiba ku muntu kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza okumwetugako nga tomuvaako nga buli walaga omutambulirako. Nga buli walaga omubeerabeerako nnyo. Oba okubeera nayo ebisaawe. Kiyinza okutegeeza kale omuntu nga oba munenemu naye nga oyinza okugamba nti oba wa Luganda lwe. Tewali mulala. Nze kanziremu okwesiba. Olonda gumu toddamu. Kirabadde tonnakirala. Mawulise kyanzi. Sekyanzi ewama yalonda. Ye yasoose okulonda. Ogwasoose. Kaakati olina kulonda ki? Kino kibuuzo kyakulala. Ani asoose okulonda ekibuuzo ki? Ono. Gwosoose kale sekyanzi. Nzala okuba simanyi tukireke. Bawe ekituufu tukeeze sekyanzi. Kwagala muntu naye nga ye takwagala. Kwesiba ku muntu. Mubeesiba keeyo ne muninga takwagala. Era oba ojja kikize atupewo wano. Gwe n'obeera nga bwesiba ku banno. Ekibuuzo nnamba 5. Omwenge okusiiwa kisoko kitegeeza ki? Omwenge okusiiwa Banga Beera ku bambi. Sekyanzi oli muteebi. Kuwomera bagunywa. Bintu kugenderawo. Nedda bawe ekituufu. Mwenge kubeera nga mukanyi. Terera ku muzindaalo namba emuyo yiino. Tweyanziza. Kwata tandika. Weewaawo. Tulina oli namba emu gye tuzi. Namba emu. Wandisewo. Olunaku olwaleero tulina bannaffe abatweyunzeko aba Senior Computer Services International. Bano nno tubaga nti basomesa courses ez'enjawulo nga bwewaziwulidde luli. Era bagamba nti balina day program, balina weekend ne evening. Era balina ne holiday programs mwe basomeseza ebyo bye basomesa. Ebibuuzo bakola bya wubuteebu ate nga abayizi abamaliriza okusoma mwatu babatandikirawo emirimu nga babawa n'ebikozesebwa. Kaakati tulina okuba nga omaliriza P7 siniya ey'okuna oba siniya ey'omukaaga era bagamba nti courses zaabwe zituukagana n'omutindo. Bakubireko ku 07559 82 24 51 oba ku 0773 27 nkaaga 57 era nga basangibwa mu Nnyendo ku Gyagenda Complex. Okuwandiika abayizi kukola ki? Kugenda mu maaso. Namba emu muganda wange. Wandisewo. Ebirala byonna wazze wano ng'obisiba enkalu. Tugenzeeko mu ngero. Yes, sir.
kyokisa ewa nnyo. Malayo. Lukanga Samuel. Lukanga. Mulubale yakyogera. Bakuwa akabonero Lukanga. Mulanza Sebo. Kibuuzo namba 7. Yes sir. Akajja obunaku. Kemanya. Abijjanzi teribo kananzi. Bakuwa busatu. Ekibuuzo namba 8. Yes sir. Okuwemukira. Akuwemukira. Naawe omuwemukiriza. Owebbanga otamwemukira teyeebikka. Muteebe ekirala obudde bukyaliwo. Wakayima Lukanga. Ennyanja ekutta omira. Bakuwa akabonero. Ennyanja ekutta omira. Ebyobuwangwa. Yes sir. Ekkukuuzi kye ki? Sebo ekkukuuzi kiyinza okuba nga twakubye oba ebijanjaalo enfuufu evaamu eyinza oyitibwa ekkukuuzi. Tebayo ekirala. Mawanda kukubeera mu bukyafu obuyitiridde. Kyeki nga bulimu enfuufu. Ekibuuzo kiri nti ekkukuuzi kye ki? Bwe tuwame nti kye kino. Ebukyafu. Nanedda. Kyora mubadde oyagala kumulonda? Mulonda. Nedda bawe ekituufu. Ekkukuuzi ly'essubi ekkadde eriba mu ddiiro oba lye bajje mu ddiiro nga likaddiidde mu ddiiro awo. Edda baayaliiranga mu ssubi kati eryakutukanga eryayitibwa ekkukuuzi. Ekibuuzo kyaffe namba 10. Eddagala erisekulwa ne lissibwa mu bizigo oba mu kazigo ne liteekebwa mu kyayi ne literekebwa liyitibwa litya? Eddagala egganda bwe lisekulibwa ne baliteekamu akazigo akagaana ne balisiba mu kyayi ne balitereka. Teekabbinkana ako. Mawanda. Nedda tesaano. Kale sekyanzi. Akanzironzi. Nedda yii. Abawo ekituufu. Eryo lyeyitibwa akamooli. Kati osigazaayo ebibuuzo 2, osigazaayo ekyobuwangwa kimu, kijja kikubuuliza ali ng'ogenda kusoma bwino. Katugende ku namba 2. Namba 2 si enamba ey'okubiri. Kale tugenze mu ngero ziri 3. Olugero olusooka kyeweetwe mu lwadde. Bw'obona tokiwa. Busatu. Ssekabwaka eweeyolera. Kakuluma enteega. Busatu. Yanza Sebo. Esomoka. Tewoloma. Bakuwe busatu. Mbadde mmanyi nkulize. Kankutwale wano mu 2 ebisembayo nkuwummuze ku ngero nkulabye oli musajja. Ekitulazi kye ki? Ekitulazi. Y'enkoko eyajalulako. Enkoko ey'obwana. Ey'obwana. Wakayima. Sekyanzi omanyi gw'oteteekanya. Wawamali bwamu ekiremu. Ogambye muki? Wakayima ate ye. Tetumuddiramu kibuuzo. Kati nziremu ansa. Gwe kibuuzo ki? Enkoko y'obwana. Enkoko y'obwana naye yakyogedde. Mawanda togeragera. Nedda so. Sekyanzi ojja tusesa. Sekyanzi looza n'enkya tumuzze mu kamera. Amma ekitulazi kitegeeza enkoko enseera etabiikangako. Bye bayita ekitulazi. Ogitegedde? Tugenze ku ky'ekkumi. Ebikuta. Ebivuddemu ebijanjaalo ebikalu biyitibwa bitya? Biyitibwa bisusunku. Bisusunku obubonero 3. Nkuwummulizaawo katugende ogende wa mukulu Sekyanzi. Sekyanzi. Tuli ffenna. Gende wa mukulu Sekyanzi. Tutandise na ngero. Bino ebibuuzo waliwo yabikulondedde? Nze nabirondedde. Engero olusooka. Ayita n'emmandwa. Ayita n'emmandwa. Wakayima. Mawanda. Yamanya kyerya. Bamuwe akabonero.
Mawanda muwa akabonero ke. Joram, togwamu maanyi. Agali awamu ge galuma ennyama. Gali awamu ge galuma ennyama. Ne bw'otaddamu kibuuzo gwe leeta bulesi ansa. Wakayima Lukanga. Owamalibwa akina wangere. Lukanga bakuwa akabonero. Ne yazanyo se. Joram tukyali ffenna. Agenda yalaba. Lukanga. Obwebbu batalaga nnaku. Bakuwa akabonero. Ne yazanyo se. Joram, ebiwamba katugende mu byobuwangwa. Mpa engeri omukazi gye yeegobolamu ku mmere. Ng'atudde bulungi nga talannaamye eyeemu eyokubiri nga yaliridde Wakayima Mawanda John Kennedy katuwulire Mawanda asomesa abantu bw'aba abega emmere asooka n'abega ekibega ekisooka n'akiteeka ebubwe ekyokubiri atuula bulungi akopya ebifu byange yandange mwana kuja waliwo omulala Sentongo wamala okugiisa emmere ajjamu ziri engoye ze yafumbidde baana mmwe abaana bano mubabuulire ebigambo bino ate babiraba nokozi timukyalira ku lujjuliro kyekizibu babuulire kaakati omukyala enneegobola gye yeegobola ku lwaliiro lw'emmere bwe yamalanga okujjula oba bwajjula asooka n'abegako ebitole by'emmere bibiri n'abissa mu maaso ge n'alyoka abegako emmere yabba oba ey'abantu ababeerawo n'atandika okubegera abalala naye nga binaasoose ebbisawo manyi baba bamulu bano asooka kwejjirako ye okitegedde ekyo ekibuuzo kyaffe ekisembayo Joram mu bino ebyobuwangwa emiguwa oba ebyayi ebyetooloozebwa ku kita nga bakisandagga biweeri wabyerondedde nalonze ebikaluba baaba kagaani naye kyekitawaliyo kirabyeko Lukanga kale Lukanga kakubuulira baabo be bayiisa b'omwenge migamba Lukanga bakuwa bigamba tweyanze ngawuliriza tukyatambula n'akabbiikano k'olulimi Oluganda tukyalinawo bannaffe bano bokka bano be baani bannaffe aba Senior Computers Services International bano no baga nti gwomuyizi amaze P7 amaze senior ey'okuna ne senior ey'omukaaga jangu basi mu kuwandiika bayizi basangibwa mu nnyendo kugyagenda complex era ng'oyinza n'okubakubira ku ssimu ne bakunnyonnyola ebikira ku 072 oba ku 07737 Muzeeyi Mawanda si lweru n'oluno nkutandise n'ekibuuzo ky'ekyomukaaga ekyakutuma okusamira lugero malayo tekimanya mandwa ebe ekirala Wakayima Lukanga owenge kale tewali ekyo kyekiri kwokya omuliro okitegedde tugenze ku kyomusanvu akugoba takutadde tabulwa kyakusuuza malayo nse kyanzigo wasoose eyo okumakya ekusuuza minyira bakuwa akabonero tugenze ku kibuzo ekyomunaana akeezimbira tekaba kato Wakayima Lukanga enganga CF nedda tewali totetenkanyiza osooba katudde mu bino ekyomwenda ekikata ekituulwako ekita kiyitibwa kitya okituula ekikata ekyo ekinene
Wakayima. Ekikata. Kino kiyitibwa kigambagamba. Tugenze ku ky'ekkumi. Omusogozi w'omwenge omuganda ng'atandise okusogola amabidde ayina engeri gy'agemamu enjuki obutajja waasogolera. Tubuulireyo engeri emu. Nga addira amenvu oba embidde ezo n'aziteekako wala ezimu n'aziteekako wala nazibikka bisani kati n'aziteekako walako nnyo ne wasogolera olwo n'asogola ki wamma Wakayima Ssekyanzi gwe musogozi agira tegannayengera nnyo n'agasogola amma enjuki esoose agitta n'agikola ki n'agisiba ku katooka awo oba asobola okuddira akakoloko bonna tubawa nnyama asobola okuddira akakolokomba kwe yakongodde amenvu n'akasiba ku kitooka ekiriraanye awo waggulu n'abagamba mbateeredde awo waggulu ogwammwe eno wansi temukola ki temujjaayo. Mutegedde bulungi ennyo. Njagala okubategeezaako bulungi abatuwuliriza leediyo Buddu nti oli mu pulogulaamu akabbinkano k'olulimi Oluganda tubeera n'abayizi nga batusomesa ebyo bye tutamanyi. Ndowooza abayizi mubawulidde bano babadde balungi. Ekyennaku zomwe zigenda kubeera 27 tugenda kubeera ne Nnaabagereka Esther wa siniya ya 6 Kabooko Church of Uganda omujjukiza. Tujja kubeera ne Nachaplosi siniya ya 6 Isaac Newton Secondary School, Nabukenya Bushira siniya ya 4 St. Peregrine Nakatogo, Nasamba Saidat siniya ya 4 St. Stephen's Kyotera. Olwo ku lunaku olwokusatu tujja kubeera ne Mulyanga Joseph wa Bukalasa Minor Seminary ono Faaza. Tujja kubeera ne Kaggwa Peter wa Uganda Matters Kikoma, tubeere ne Semuju Alex wa Masaka Citizen, ate tubeere ne Mbaziira John Owambira Grace Christian School. Mbaziira oyo mumujjukiza n'atatulekera ndagamuntu ye. Ku lunaku olwokuna tujja kubeera ne Namuyanja Pro Senior ya 6 Isaac Newton, tubeere ne Nakalema Juliet Matete Comprehensive, tubeere ne Najjuma Swabula Kaddugala Secondary School, ne Nakazubwe Jamila Kiryasaka Senior Secondary School. Olwo ku lunaku olwokutaano tujja kubeera ne Kibule Pius Kitengesa Comprehensive, tubeere ne Kayesu Keren oli wa Matete Comprehensive, tubeere ne Kibule Gonzaga oli wa Natharene SS Kamuzinda, ate tubeere ne Ssenyomo Mike ono ye yeetegedde dda kuba yazze n'atunnyonnyola ne tukyusa namu. Ojja kubeera wa St. Monica Senior Secondary School, ayo bagenda okubeerayo. Tugenda mu kusoma bwino abatennewe n'abasomi ggulu mu nteekateeka y'enkuluzi. Tugenda mu kusoma bwino naye buli omu alinayo ekibuuzo kimu nga tekiri ku bwino. Tekiri ku bwino. Era kaŋŋambe omukulu Dani atutwale oba akantu ako akalina naye ndowooza tannakafuna. Kale tugenze mu kikaakyo. Nsoose ne Ssentoo. Weddira ki? Neddira Nkima. Ani akulira ekika ky'Enkima? Mugema. Atuula wa? Atuula. Kale ekyo kireke bakwogolera obusatu. Ani? Lukanga Samuel. Lukanga Samuel. Weddira ki? Mutima Muyanja. Ani atwala ekika kyammwe? Namugera Kakeeto Sebo. Omwana mu musala. Akubira kale kayo mbadde sikuwa. Mbadde sikuwa naye muwe busatu. Weddira ki? Nte. Ani omukulu w'ekika ky'ente? Katongole. Katongole. Sekyano. Kale Katongole. Naye Katongole oyo tikitera kumala, tutera kuteekako nti Katongole emulema.
okitegedde ne kale nawe bakuwe kuba kati wano tubeera baddembe nnyo tunomukusaaga tusaaga Mawanda weddira ki ani omukulu w'ekika ky'empologoma namuguzi Ssebuganda sijja kubuuza kirala nawe bakuwa obubonero obwo busatu tugenze mu bwire bawe ekiwuga ekisooka awo Sentongo Elias gwe nnambe soma ffe tugabirawo obubonero olabyewo bigwe tandikira ffe tujja kugandika omaawo ebigambo bisirikitu ddala ebyawambira ne bisimba amakanda era ne bitebenkera mu mmeeme yange nga biva mu ebyo jjajjange bye yannombojjera ebyaliwo mu kuzaalibwa kwange. Nazaalibwa mu nsi ya Tigati mu ssaza lya Kitoma mu ggombolola ya Bugaya Kyazinze ku kyalo Ndolombe mu kiseera Ssekabaka Kondoba Ndagu Sentongo mu obubonero busatu ajja kusalwako obubonero Sentongo ebikusazisizzaako obubonero linga sooka obaleke kuba onaakyasoma mu buli musongere watandikira badde ngenda kugira ono waagize kale tandikira wano ekyeyo ekyayakapereketya ekyayandaaliza ensi yonna n'esiriikirira era ekyakoza abantu bonna akagiri bwe kyali kisendeekerebwa nga kiri kumpi n'okulabibwa mu nkoona. Enjala tonnalya munno kiryankondwe muwe naye obubonero busatu kuba bajja kukusalako bungi bwonna ogenda bwotyo mukulu Sekyanzi tandika. Mu maliri g'olunaku olwo Kalenge eggulu yalitimba n'essuulwe yali nga yagudde mungi ekiro. Kyokka mu kiseera kya kalasamayanzi obudde bwali bwetadde bulungi era ng'akasana keemulisa bulala. Awo ng'engajaba bwe zitandikira okulangaala bwe ziba nga zirima. Okuva mu ggwango okutuuka mu madya g'ebyemisana enkuba engulansigo yafukumuka kubanga omwaka omukazi gwali guli kumpi okukkirira. Era okuva mu kiseera ekyo okutuukira ddala mu makola g'ebyeggulo obudde bwali bwa kito era ekinyiika ggobe. Ensobi zibaddemu nga 3 nnya bakuwadde obubonero 5. Muwe mukulu Mawanda tandika. Naye nno olunyankoko olwawandagirira nga ndi kumpi ddala okwetondeka mu nsi, eggulo lwanyozaako ebire mu kiseera kyennyini kye nagobereramu mu nsi eno. Akasaana kaali kaka bulungi era katangajjalira mu nsi eno. Sijja kuwa kabonero oli muzzukulu wa Namuguzi bakuwa obubonero 3 naye bannange musome ku Luganda olunyuma. Simanyi naye baana mmwe Sentongo kiki ekikulema okugamba ti ebigambo bisirikitu ddala ebyawambira ne bisimba amakanda ddala ne bitebeekera mu mmeeme yange nga bibamu ebyo jjajjange byannombojjera ebyaliwo mu kuzaalibwa kwange. Owulira bw'onyumirwa? Nazaalibwa mu nsi y'Eddikati mu ssaza ly'Ekitooma mu ggombolola y'Ebagaya Kyezinze ku kyalo Ndolome mu kiseera Ssekabaka Kondoba Ndagu Balungi Nsiitimu yajjira omukono mu ngabo mutabani we zigula ensigo Konkomebbe Kitawongwa kankomaawo. Tweyanzeeko omulungi awuliriza twagala kubebaza okubanga mutugoberedde bulungi era tugenda ewa Kigemuzi obudde bwonna omalirize oba tunamu obulamu
twagala okujjukizaako bannaffe bano abagenda okujja olunaku olw'enkya nti tugenda kubeera ne Nnaabagereka Esther wa Kabwoko Church of Uganda, Nankya Pulosi, Isaac Newton, Nabukenya Bushira, St. Peregrine Nakatogo, Nansamba Saidat, St. Stephen's Kyotera. Twagala okwebazaako Ssekanjakko, manyi bagamba atamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo. Ssekanjakko akiriiza ono yali wano mu bbinkaniro lino omwaka oguwedde, yalitegeera bulungi kubanga yajja awangula mpaka ku mpaka ez'akamalirizo. Era agambye nti omuwanguzi w'olwaleero amuwadde entambula weeri awo ya kaashi yatuuse dda. Simanyi oba eneeba emumaze, era Ssekanjakko entambula gye wampeeza bw'eneeba temumaze nja kugamba nti temumaze ojja gyongerako. Naye nga tubeebaza nnyo mwenna abawa abaana bano entambula n'abakyajja bonna mubawe ku ntambula. Ne bw'omuwa 2,000 ne bw'omuwa 3,000 oba olina ky'oyongeddeko. Bannaffe abalala mwenna abatuwuliriza eyo ng'olina ekirabo kyonna ky'oyagala okuwa omwana ono kimuwe. Kati nga munnaffe olwaggulwe, ekyamazima abaalwaggulwe tebaliimu mu kabbinkano kano. Naye oli yatudde n'alowooza n'agamba nti omubbinkanya n'asembayo okuba omuto, nga muto mu myaka, mumumpeera ekirabo ekyo. Era kyatuuse dda mu ofiisi yaffe mwekiri kinene bulungi nnyo, naye ffe we tulabye wano tewali akigwanidde. Bonna ndaba bakulu, naye bwe tunaagenda tubatunuulira bwe tuti kwolwo tujja genda tusubire titujjeemu. Gwe bebi oli mu kabbinkano kaakati aibwe emitwe bibiri. Twagala okubeebaza ennyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katugende ewa Kigemuzi agemule. Neyanzanye neyanzeege olunaku olutandikidde eddala olwakabbinkano kw'olulimi Oluganda. Olunaku lwaleero wano ku radio Obudde y'omuntu wa bulijjo. Kuliko Mawanda John Kennedy, tuyina Ssentongo Arias ate nga kw'otadde ne Ssekyanzi Joram. Bwe bati bwe bakoze. Mawanda John Kennedy okuva ku ssomero lya Kitengeesa Comprehensive, engero teyafunyeewo, ebisoko teyafunyeewo, okwatula yafunyeewo 3, ebyobuwangwa teyafunyeewo, bwino yayoddeyo 3, ate ebirondeddwa n'alondayo 2, ekika n'afunawo obubonero 3, omugatte gwa bubonero buli 11 Mawanda John Kennedy bw'avuddeyo nabwo. Ssentongo Arias, Uganda Matters SS Kikoma, engero yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 6, bwino n'afunawo 3, obuwangwa teyafunyeewo, ekika n'afunawo 3, omugatte gwa bubonero buli 15. Ssekyanzi Joram, engero teyafunyeewo, ebisoko yafunyeewo 3, okwatula n'afunawo 3, obuwangwa teyafunyeewo, bwino n'afunawo 5, n'alondayo 2, ekika kye n'afuna obubonero buli 3, omugatte gwa bubonero buli 16. Lukanga Samuel okuva ku Kabwoko CU, engero yafunyeewo 9, ebisoko n'afunawo 6, okwatula n'afunawo 3, obuwangwa n'afunawo 3, bwino n'afunawo 3, n'alondayo 5, ekika kye n'afunawo obubonero buli 3, omugatte gwa bubonero 32. Buli kabbinkano tuyisawo abaana 2, era olunaku olwaleero tuyisizzaawo Lukanga Samuel Kabwoko Church of Uganda n'obubonero bwa 32, omugatte gwa bubonero 32, ate Ssekyanzi Joram Masaka Citizens omugatte gwa bubonero 16. Ababbinkanye mpeereza akanaakali kano. Ababbinkanye mwesika mu ngalo, tetubeera mu lutalo, twesika mu ngalo nga tweyozaayoza. Lukanga tukuyozaayoza okuyita ate gw'owangudde ente ezo. Weebaza Ssekanjakko baba weebale kukola twongeremu emikisa mirimu. Tweyanze omulungi awuliriza ku lwa bannange siina kyennyongerako. Tugenda mu pulogulaamu aga Wootobadde, mbadde mpuŋŋanyize mugafe bubeddere. Pulogulaamu Wootobadde yegenda okudda ku mpewo ffe tubasiibulidde wano. Ssaabasajja Kabaka awangaale.